guzi kuva otete okuva lwayingidde kuva mu motoka ali owandiika bwe twasomeranga nga oba oyiwa mataabo sebo nzikiriza okubuuza ku bali wano mu studio Kanso ga Kibayo era nyumye nnyo Kanso ga Kibayo bagenda mu kooti usali wabayo sesoni ya kooti Kaluhanga sebo naawe nze sinyumye ntadde ku Adidas naye ate nzikiriza okubuuliza ddala abansindika mu parliament abantu besse Mutombo balamusizzaako nnyo abeekapeeka abeekasa ng'ombe nakaseke mwebala okukola ewaffe enkuba tennatandika era mbakwambuzi tennatandika bulungi naye lwafuyiridde naye nsanyuka nnyo okubalaba nga mukola. Njagala kubeebaza nnyo mwenna abanziikirako jjajja wange mukyala Alice Kibuuka ewaffe weekend ziringa bbiri obadde mu kuziika nenvaayo ate nalina olukiiko lwa UN nenva mu lukiiko lwa UN nalina okugenda Arusha nekakati lwaki tukujjaayo mu UN otusakira ki kakati nze bino ebyange musala magazi onale lutamaguzi kubanga bwagenda mu kibugamanga amagatte ng'agenze kuyiwa lunyata mu ggwanga oludde ebbanga lyange waliwo gye bayita membership nga tetuba ku mitendera gino egya wansi etukola naye sebo mbadde nkugamba nti mbadde abantu bambeetondera abamu badde batandaba ennaku ezo naye nakomyewo njagala kusaasirako nnyo abantu b'emifunyo olw'okufiirwako Bosa omwana oyo naye nasindika mukulu Kiggundu emifunyo awo okukiikirira mu kuziika njagala kusaasirako nnyo n'ab'ekituntu Bukuuku omuzira gwe bayisiza obubi ennyo n'ekibuyaga nayiwa ebintu abantu b'e Bukuuku mbasaasideko nnyo siwe mwekka mwafiirwa naye n'abantu beeno ekirinnya nabo nabalaba gwabayisa bubi nnyo ne saidi eno ekyusa naye ogwo omuzira n'ekibuyaga byasooka waffe buyungwe ne gunyonoonera ensuku zange zonna ku ttaka ne gwonoona ebintu bingi nnyo n'enfiirwa millions mpitirivu so basaasiddeko nnyo abantu b'e Bukuuku olw'omuyaga ogwo chairman Mutibwa yampeereza ebifaananyi naye nga twalina awantu wangi nnyo okavalinga abantu b'ekituntu saabadde nammwe ku mukolo gwa Bishop mbakulisaayo naye naweerezaayo nange ettu nali wadde chairman Mutibwa eri okwaniriza Bishop waffe abantu b'oku muzikiti gw'e Kalege nammwe bowa yammwe ebadde yafa sente naziwa nanjwe ng'okubanga gukanikibwa abantu b'e Buyungwe Kiruga wonna ndowooza programu yaffe y'amazzi egendegwa kubanga olunaku lwajjo lwonna twavudde kiro mu programu eyo gana masanyaze gutambula amazzi getambuza agatapu so kugenda kati tuzaako mu luka gw'emijinje mu miruka gyonna gye niyo edda ebyalo lwaki abantu muboonoonye esinza abanga n'amazzi gakusena egwo mulimu guweddeyo ekasa ng'ombe amazzi gatapu gamukyaga amazzi g'okusena ogajja wakati mukumudumu twalemeka ng'omudumu ogwo mwanguvaako sebo mudumu guli luddawa emidumu gy'abaaki emidumu gyonna mu kibuga waffe ekabuwa waliwo emidumu tusena ku midumu naye kasa ng'ombe bali ku taapu emidumu gyewaffe mu Nakaseke sebo Museveni agyonoona mu lutalo kati gano mugajjawa gagati gano amazzi ga national water waliwo agasola agagenda okubanga gatambula mu bitundu byaffe bagita clean water program kati tugenda tugabanyako ebitundu dozo galaba n'ekibuga eyo waffe gavumenti okutta kumu abasobola okusena amazzi ku luzzi neteekako type water lwaki teteekako abantu abatalina amazzi ku luzzi kubanga mu kibuga ffe tulina muzisi naye abomukasa mubeere ku luzzi naffe tetulina amazzi nze nkubuulira olunaku lumu abantu abansaba okubaddaabiriza ku borehole bannayikoolo olumu onyinza okukozesa millioni nga 5 era kyova olaba ebiseera ebisinga tunyiga olinayogera n'omugaa nti buli borehole olunaku lumu si wiiki wabula olunaku lumu n'ofuna borehole oba naikonte sente entono ekiziddaabiriza entono ennyo giba 40 ekitono ennyo nenge eno yaffe eri yafa kati ate ebya gavumenti yaffe nga bwomanyi bwetambula tekufaako so ndeka mukama wange ebyamodabiriza abantu leka tuddaabiriza abantu baffe tubagire njagala n'okugamba abantu baffe ennaku zino waliwo okubba kwa waya z'amasannyalaze
nene nnyo abantu b'emazigaawo ndoza ne wayazo omule baali baziba n'ennaku ezo nenjogerako ne nankabirwa ku bantu la kakiiko k'ebyenguudo n'ak'ebyamasanyalaze neyogerako ne nankabirwa nange abagenda kubasindika kati jjo okwosa jjo nafunye amawulire ng'ekiziba nawo bazze ne babbawo waya z'amasanyalaze ani azibba ne batema n'ebikondo okunoonyereza kulaga nti baki abaziyolawo abazibba balabika bano gurupu ne badde ekolagana ne umeme abavubuka abo ababadde bakola mu umeme kati be bakomyo era mwabasasula nga bagenda etwayisijja sebo omanyi 7 mugezi Museveni nga abatadde ku bibozi bino bye muliko katuli ku kibozi ebya olokoso omanyi nti twayisijja trillioni 4.5 mu supplementary zaki zigenda kola kuliko nezigenda okujazula eza abamasanyalaze abawumeme bilioni 7.28 nga nyingi obadde okimanyi nti waliwo supplementary yayise mu weekend ya trillioni 4 mu milioni 8 naye bunaku munayisanga bwe mutyo obadde okimanyi Museveni abatadde mu diversionkugambe obadde ombuuza eza umeme sente zayise ezibasasula zezimu kwezi eziri mu trillioni 4 mu milioni 8 Museveni mugezi kati abajje ku kyemubadde mulina questioning nti owaye zino trillioni zewayisiza nga budget yakajegire nga tuyingira mwene ebulayo bunanka eriruda muri babatadde ku bibozi bira nese bonzende mbadde nkugamba abawumeme sente zammwe ezagise nefe tukubiriza abantu bafe omulango okubeera vigilant nnyo mu byalo ku basajja ababba waya z'amasanyalaze beeyongedde mubeere vigilant babba waya z'amasanyalaze babba transformer bati kakati mukimanyi nti ekitongole kya umeme kyo kyalekeraawo okukola mu butongole ennaku z'omwezi nga 25 February nga February kati kitongole ekirala ekiro kiri mu transition okulanga tukiri kyensembyayo njagala kubasaba era zino programu zange z'abantu baffe ab'omu byalo eyo njagala kubasaba enkubanga etandise okutonya buli omu abeeko n'ekyakola tubadde n'olutalo lunene nnyo olw'ettaka mbadde siriwo kati kye tubagamba nti omubaka parliament taliwo akuwandikidde n'okuwandikira nti ngezeeko bweru wa ggwanga ng'okaaba ettaka balitwala ebibanja babitwala mulondo omubaka wa parliament awulira umanye mupimu mulina waali mulina kansala w'omuluka mulina kansala wa district mulina ssentebe w'eggombolola lwaki olinda ono direct MP n'otakubira kwabo okuyamba ku gavumenti gye bali lwaki gomala kulinda lutamaguzi n'omugabo oli bweru naye batwala kubanna bagambye nti sooka okubire kansala kansala w'omuluko watomufuna kubira kansala w'eggombolola ow'eggombolola watomufuna kubira ssentebe w'eggombolola ku ssentebe w'eggombolola watomufuna kubira umani MP umani MP watomufuna kubira ssentebe w'RC5 kuba negwe omulonda akuyambe bw'oba tomufuna kubira RDC negwe lwaki omala kulindirira area MP tamaguzi yekka gw'otunuuliza emirimu gyo nti bw'abatalo kino nkigamba abantu beemanyi ababadde bankubira esimu nga babagira naye nabayambye waliwo omukulu omu yajja ebyalo ebyo byali mwenda ndoza awuliranga ebyalo by'ebbalatira amanywa mizimbo wali omusajja yeyita Haja soka kujanga surveyor nenga taberanga yeyita atyanga otagenze makka anti nkugamba yeyitanga surveyor nenga taberanga kati utole lubeera lw'amaanyi ng'agamba musale ya mutuma olutero ne lutuuleeyo ono omukyala ono bamugemeire akakiiko kaako ebyettaka gye katandikira ne General Kalekyezi Kayihura najja nga biseere bye ICP ne basindika tiimu nene nnyo ne balizolving ne bagamba nti teri kusala ku bibanja by'abantu kati wabaddewo mugezigezi yefuula mbu kakati mbw ate yazja mbu nagula mbw ate simanyi nawa akawumbi kalamba Haji njagala kusala ku bibanja by'abantu ne mbubuuza nze nabadde ndi wabweru ne mbagamba nti oyo avuddewo ate okujja okusala ku bibanja kubanga n'etteeka lirikkiriya etteeka erisooka ligamba bw'oba oguze ettaka okuli abantu osikira buvunaanyizibwa bwa busulu ekyokubiri teri atunda teri akkirizibwa kutunda kyalo nga tamaze kwebuuza ku batuuze ng'ogenda okutunda ekyalo abatuuze bonna olina okubatuuza n'obaga nti natuuze n'ekyokusatu ettaka eryo lyali resolved myaka mu 2017 ate ono yavuddewo ate okujja okugula ettaka eriri mu 2 simanya 25 mbu nawadde guni olwekyo gurupu z'abayayeyaaya abo abajja abeekweka mugongo gwa sale sibonzikiriza kano tekaweza ddakiika njagala kusaba mukulu Museveni
nga tugenda mu kuteesa sebo osaba Museveni president wa Uganda mwami Museveni president wa Uganda sebo bali mantu wali omukulu mulala kwe tusaba ono afuga yewangamya so lya wali Museveni parliament kakati nze sigwe ngambo oyo kakati mbadde nsaba mwami Museveni president mwami Museveni sebo tubadde tukusaba totwala abantu mu kukemebwa ekyakemebwa nalabye yaleese etteeka mbwaba abakola mu saluuni balina okufuna permit etwaki bafuna ulidi kya sebo gwoli mu lyabisiike tomanyi bantu mbeera gye balimu nti aboocha wolodingi balina okufuna permit etwaki bafuna ati ulidi kya sebo kino kyenkugamba tonnamanya nsi bwetambula omuntu wa kasaluuni naye nga permit etandikibwako mitwalo ameka 5 kino bakireeta eno sebo nalebo mukasa kijja mu parliament omukulu ono omu ku directive cesar naye tubadde twagala kumusaba mukulu Museveni wakati ng'olowooza nti neggwanga lyafuuka liryo n'abantu abatono bwe mugabanye ensi yaffe mutunuulire maaso gye tulaga nze ng'omubaka wa parliament gwe nga head of state obadde otambuza program bagita bata skilling nga mugezaako okuwa abantu ebyalaani okusoma okukola enviiri n'ebirala biki tetuganye mwe mwewulira nti eno ensi yafuuka yammwe abatono ennyo naye bannansi owa boodi omukutte omusaba permit olira sebo no taxi ne bamugambye nti yadali neno permit ogimanyi driving permit naye ate bamusabye kabe conductor alina okuba ne permit emukiriza conductor okukola obwa conductor ne driver basebo sibisale mubi tubikusaba sebo mukama wange wakati nga muulira nti ensi yafuuse yo n'abantu abatono kanso gakibayo banansi mubaddire musebo ne yanze nnyo ole lutamaguzi ebigambo tebigwa malojjo kanso gakibayo abantu bavuze kutandike ne honorable Aloysius tutandike okulaba ekyavudde kawempe sokubuze kubana neyanza nnyo Professor Warusimbi nzikiriza nsoko okubuuza kubende nabo mu studio ba honorable ababiri honorable akikirira abantu be Nakaseke eyomakirira abesimi kongeranga ku abesimi andi mukwogera byange omanyi nedda sebo ku myaka gye ndiko tesinza kakibwa I have a right ekyo kwogera kyempulira webale nnyo so naye nga ebibye bwe bitadde ku Hansard nange mbadde nsaba obiteeke ku Hansard bitaddeko nkubuuzizaako nnyo honore wakiikirira abantu be Kasangombe ebyalo abalimi muganda nge Aloysius Mukasa gwe nakulisa ebisajja bikawuura biriwa waliwo ebisajja bikawuura nabimukulisa binkwase nga naye sebo muntu simutenewe entalo nga mwamanyi zibuuka sebo kulika nkukulisa nnyo ne muganda nge okuva Sembabule erw'ebitakuli n'abo bonna abatuuliriza abeekuumidde ku kintabuli ky'omuziki mbabuuzaako nti mwasiibye mutya omanyi kati saawa zino za misana tubuuza mwasiibye mutya yenze ninsimaga kibayo okuva mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekabura mu district bagita lya Ntonde ate nga essaza eryo alikulembererako Ssaabasajja Kabaka ye Rumaama kakati era tuli mu nteekateeka eza Kabaka birthday run enteekateeka ziwedde ewaffe erya Ntonde Honorable Deborah Lwabwogo yatukunze fenna okulaba nga twetaba mufuna obugundu t-shirt kits n'ebirala ebyo byonna n'olwekyo tumwebaliza ddala ateera ne bannalya Ntonde basazeewo nti 2026 2031 entebe y'owa woman member of parliament bajiwa Honorable Deborah Lwabwogo tuhirirwe ani agambi Honorable amumanyi Honorable Kalaguzi amumanyi gw'omwogezi wa balonzi abo anti okusinziira ku ebyo byabakoledde ndi mu kutiisa ddoboozi gwe gy'otaba abadde ba parliament abadde taliyo ku luno naye okusinziira ku ebyo byabakoledde agira ku tiketi ki NRM lwaki mulinza abakamyufu n'ayita mu kamyufu National Resistance Movement luli yalekera yaliyo yamulekera bulekezi webale nnyo kakati tamuye ebyo mbadde nyina okubikutegeeza temwesooka bwesuusi bintu mulinda akamyufu kajje kamusuusule oba kamuwe alekatandikira nkugambye ne mu kutuusa ddoboozi ly'abeekabula mu lya Ntonde bo bagamba Honorable Deborah Lwabwogo yewaabwe 2026 woman member of parliament
kakati enkuba ekyamazima etonye waddenga mu bahonorable Tamaguzi tennawera jeri naye tennawera kakati nkubiriza bonna gyetuuse ate gyeweze okulima emmere emara eyokulyako n'eyokutundako kubanga Professor Walusimbi bwe tubanga tetulina mmere ekyamazima ne bw'obanga olina ssente zijjuza trailer nga zino zoolaba eza Mandela webale nnyo essente ne bw'obanga ozina naye ng'osaka busasi bakuyita kusaka oba toyina kyoyinza kutuukako nolwekyo ffe tukubiriza abantu okulima emmere emara ey'okulyako n'ey'okutundako ku lwokubiri inshallah taala ukose ncha President Yoweri Kaguta Museveni addamu presidential tour ya PDM okulambula okutaraga engeri sente gizikoze waje zitatuuse okulambula abalimi betuyita bali abaganyuddwa mu nkola eno eyaffe ya PDM n'okulaba ba model farmers mu bitundu ebyo era wetogerera ku lwokubiri inshallah taala agenda biteekamu engatto okugenda mu Bunyoro sub-region ekolwa districts 8 muganda nge Professor Walusimbi n'abatuuliriza nsobola okuzibamenyera ede 8 zisobola ziyadde kikeemu webale nnyo kakati agenda Bunyoro sub-region Abanyoro mwena Abanyoro okwo eyimuli lekojja kuwumula mu lulimi Abanyoro okwo eyimuli President Yoweri Kaguta Museveni najja kwijja Tuesday kyakabiri olugezaako bakita kyakabiri najja kubaalioko kyakabiri ankola yeito eri ya presidential tour ya PDM Hoima Babulisa Kagadi Kakumiro Chibare Masindi Chikube Kiryandongo ezo districts zonna president obolyawo agenda kuziyitamu n'okulambula ku bantu abo ndoza olunaku lw'enkya waliwo omuntu ampadde aka message wano enkya lwakubiri nga 17 ogwokusatu enkya lwa Monday lwa Monday nga 17 ogwokusatu waliyo eri mu Kyazanga waliyo ekitundu bakita kitwe kya Njovu waliyo okusabira yali IGP late Andrew Felix Kawesi yes omuntu ampadde aka message wano nengamba nti obolyawo kanfunwe omukisa guno okukitegeeza Honorable Rutamaguzi ne Honorable Arosias ate bayingiramu wabo bano bakuba bakulembeze ate okusaba tekuboola okujjukira ebyo birungi byakolera eggwanga lino eri mu makage ekitwe kya Njovu mu Kyazanga n'olwekyo ebyo byonna Honorable Rutamaguzi alina kyayogeddeko ekya electricity vandalism amasannyalaze babbe waya yunivasimalawo bubazi deliberate destruction ey'okudamaginga electricity infrastructure tukikanyako nti mu ggwanga mu bitundu ebimu weekiri naddala mu by'ebyalo yes naye tukola bweziringirire nga government ne police okulaba nga ensonga zino zikwatibwako ate naffe okukubiriza abo bonna gy'olaba electricity vandalism kati nga mu kitundu kya Honorable Arosias Mukasa nti singa olaba ababba amasannyalaze oba ababba waya oba ababba ebikondo oba ababba transformer nti duka bunambiro okutegeeza police kuli okumpi abantu bano betaaga obolyawo okusimbibwa mu mbuga z'amateeka kubanga tetusobola kubeerawo nga tuli mu kibururu government ekoze bweziringirire okulaba ng'etambuza amasannyalaze mu bitundu ne oli muganda wange gyava erw'ebitakuli amasannyalaze okuva Matete jegali erw'ebitakuli gagenda Kyazanga ne gatambula mpaka Lyantonde so kati tetusobola kubanga government ekoze kaweefube ey'okujja bannansi mu kibururu abaagala ebintu ebyabwe ebyendora ng'ate babba bubbi miti gy'amasannyalaze n'olwekyo tubakubiriza okubeera bulindaala n'okuripotinga abantu bano tulabe nga obolyawo government police ebakwata bavunaanibwe olw'ebyo byebakola sensembyayo nakyo muganda nge Professor Walusimbi tuli mu kusiiba yes mu ggwanga lyonna abayisiraamu n'abakristu era Honorable Rutamaguzi mulaba wano bali mu Kalema abasiramu bali mu Ramadhan omudaali ngulaba gwe yajje wa papa sebo kakati ekisiibo kye mulimu ng'abakristu n'abasiraamu ekisiibo ekigenda mu maaso mbasaba ekintu kimu okusookera ddala nga tuli mu kusiiba tusabire emirembe eri Uganda emirembe eri ensi yonna kubanga mu 2026 wetwolekera mu kalulu twetaaga mirembe omukono gwa Katonda omuwanvu gutukkeko n'abakulembeze bonna
tulabenga ne bannayuganda beesalirawo kye tuyita demokrasia okulonda abakulembeze nolwekyo ebyo byonna nyina okubakubiriza so eyo najje okusaba yenze ninsima Gakibayo okuva mu saza lya Ssaabasajja Kabaka njagala genda wa honorable Mukasa ogenda Mukasa dakika emu kanso Gakibayo kamweka information mbadde mugamba nti ffenna twagala emirembe nga bannayuganda naye mukubirizeeko ne bakama bamu abali mu gavumenti okuuma emirembe lino eggwanga olw'okuba nti bagenda mu nsiko ne famire zaabwe nga bwe baali balowooza teri yabatumayo kutulwanirira buli munansi alina equal share ne right bano abalowooza nti bo bokka be balina okuba n'emirembe nti bannaffe balina okubatemula okubabuzaawo okubakolako effujjo nga bakozesa instruments z'amagye kubanga sebo professor ono lawyer ate wa NRM si mu NRM si buli kada nti aba mujega baba kada aba NRM abamu bajega toli mujega kakati lwaki tukuwa information ngeno ono alina office zatuukamu kada ate lawyer ate kyemwenyumirizaamu alina obuntu bulamu buntu abulina waliwo cases eyandeeterako mu parliament ebuntu najja naye kati mugambe mwami Museveni ne banne abalowooza nti eggwanga lyafuuka lyabwe balina okutemulwa okufujja ebiro byabwe tuli wa honorable Mukasa Aloysius atubulire ekyabaddewo Kawempe era kitutwala Kawempe eno omuggundo kulwangira badde nagulabye mu campaign naye nabadde disappointed final results yawangudde ku mutwalo mu Mukasa okubiri abadde nga bogattagana nabana abaze nabo balinga nga tebalina impact gye bakoze kaunti tugamba nti nalukola yali badde afuna emitwalo ebiri gundi yafunye mutwalo ne bafunye 36 bibiri kiki kyabaddewo okusookera ddala professor neyanza nnyo era nga nze nabadde parish supervisor eya Kanyanya naye nga nabadde mu zone gye bayita ey'omugenzi Stanley Kiyanja obanga obuuka kino ekyekiteezi tokigendako nekino ekiweta nekibanga ate ekikomawo eno waggulu kyoyambukirako we nabadde wabaddewo polling stations 4 era nga kyewunyisa nnyo mu kulaba nti waliwo polling station emu yabadde ng'eriko abalonzi abalina okujja okulonda nga bali 1,300 omu nekikwewunyisa nti abantu abalonze babadde 141 kubawandiisi 141 yes tujira 10 oba 1 so kugamba ekyo nkwade ekifaananyi kya polling stations ezisinga obungi ekikwewunyisa abamajje ababaddewo babadde basinga abamajje ne police nga basinga abalonzi abazze okuŋŋaana okulonda so omugatte gwabo ne ababeerawo at that very particular time ababeerawo nga basinga abalonzi abazze okulonda wabaddewo abamajje aboera 37 n'abapoliisi naye nga patrol zijja bwe zikyusa bwe zikimawo ne bwe zireeta abalala bwe zikyusa bwe zireetawo abalala intention yabwe ekigendererwa kyabwe kyabadde kyakuteeka kutya mu bantu bana aba opposition ffe aba National Unity Platform oba n'abantu abaagala obukulembeze obulwanirira eddoboozi y'abannakawuka baleme kujja kukola ki kulonda oba babizire nga balinga abagamba gwe ali mu dduuka tovaamu gwe ali mu nju tovaamu ali mu katale tovaayo sigala wooli okulonda nga balinga ababatiisatiisa era kikwewunyisa nnyo nti bannannyini ebifo bedda beemulugunya ku kaabuyonjo zaabwe ng'abasinga ozikozesa bamagye basirikale ate baami engeri gye babeera mu zinoport n'ebifo bibebera nti jjukira nti kati abantu ba bulijjo eno kaabuyonjo zaabwe zaawukanako settingi yaabwe si yeemu bakoze ekikola kibi nnyo olulala twagala kakiiko k'ebyokulonda kafacilitatinge baweeyo abantu ku ssente mu kukozesa ebifo ebyo kyova olaba nti enzikiriza ezimu waliwo kyaki ezimu ezabagaana ibi ne bagamba wano temuteekawo bemutegekera abantu si bye mu presentinga abantu balonda beera mulangirira birala ne bagaana saagala gyogera naye zaate ziringa ziwerako andi nkuwa information kyaki yonna n'emizikiti egimu ng'ojjako kyaki z'abalokole eddakiro liba lya gavumenti kubanga kati omuzikiti gwa mu Uganda Supreme Council kyaki bamu kyaki of Uganda Catholic byonna bya gavumenti oyinza gavumenti okukola operation balina okukwatagana nedda era waliwo abamu abakkiriza olw'abalala abaaganye nga bawadde ensonga zaabwe nti bingi ebikozesebwa n'ekirala tosobola kugamba nti otaddewo kulonda n'oleeta helicopter
n'ogira owalinga okutuuka ku mabaati g'amayumba g'abantu nenga yeetoolole mu kawempe nnoosi wokka yabadde ekyopa ng'amabaati obanga ateeka vibration nga y'amaanyi otiisa abantu tulinga abali mu lutalo AK47 zifuuse AK47 ezirina okubeera e Congo ezirina okubeera e Southern Sudan ezirina okubeera e Somalia naye nga ziri mu bantu tewabaddewo batuuni neegi babadde na mundu n'ekirala Honorable Tamaguzi ayogedde nti ewe babbayo ki kebo za umeme n'abasajja abasinga okuba n'ebitundutundu by'ekebo za umeme be bano ab'amagye n'abajjaati babadde babirina kati bwe mba munoonya ababbi ababba kebo za umeme b'amagye bennyini babitongole byakwerinda yes nze kennyini kakejjukira nti byenjukira n'obirikodinga b'amagye babitongole byakwerinda bakuba abaana mukuba abantu temusosodde ekitonde kikazi oba nakisajja olunaku olwajjo era kankujjukize twabadde nga tulambula bantu bakubibwa bantu bali ku bitandakugulu ngabeerawo n'omukyalo omulala omwana waneegini emakindi wansi gye bayita mu kirombe eyo nga tubalambula okwaba mu mbeera gye bakola ki gye balimu nemwakuba abantu bangi n'ekirala tosobola kuŋŋamba nti opangisizza mukenyini mujjamu uniformu z'amagye ne musamba obubokisi naye nga buli kabokisi ke musamba obulu ne busaasana bwe buti babamu bwe bayuwamu kati mwe mujja nimugaba kale katubizeewo mwe mulowooza saasanye kumbe mulegitimaize kyabaddewo mu kulundika w'empeeto byabaddewo kuloza bambi beekyanze basamba bubokisi kumbe tekiniki emukola ki kuzaamu bulala ate n'ekirala abantu abamu kye bataabuuse balina strategy endala babatiisa mmwe nga basupervisa b'opposition wabeerawo omuntu gwe baleetawo akozinga chaos kati mwimuke mukyakyane mugabe nededede kati olwo nga amagye nga gagama ssebo okyankalanya atubajjewo kati mukubajjawo abo oba otuukiriza missoni yaabwe kati ffe twabazanye nga tuba bakkakkamu temwakyakalanye nedda oyo tali mumuwanene mu lukalala kati ate naye baba baagala oggane weekyange bakusitulewo kyobola ffe ewaffe effujjo lyabadde to naye nga amagye gabadde mangi nebaza abakadde abazze nebaza abantu abavumiriza mu kaseera k'okutiisatiisa abantu naye ne basobola okubeera nga bakola ki bajja okulonda n'ekirala kye nazudde akakiiko k'ebyokulonda katendeke abakozi baabwe tosobola nti omuntu atiikinze tayingidde mu kabokisi ka mulala n'olwokuba kafulumya akabokisi ne kagende nakapapala gye kasemba ako kafu era nze neewuunya nnyo okubeera nti wali badikirayalinze obululu obwafudde bwabadde 23 kyokka wano jeno ane bagamba nti bwafudde bwabadde 32 eire owaffe awo yabadde nga tamanyi kyalina kukola banalokola bungi bwe bakoze eki bwebagamba nti bwafudde nga bwokatunulewo oti oli tayingidde mu kabokisi ka mulala atiikinze n'asukka bususse eno waggulu nti agigizi kati kana akakira enankateeka waggulu eno none tekayingidde walala obulu ne bufa so betagisa okukola ki okutendeka abakuuma akalulu oba presiding officer baabwe naye nga ensonga ya kebezo n'ekirala wazirabyeko mu kalulu nga zikuba abantu nazirabye nga bakuba abantu naye tebasosodde munnamawulire oba muntu wa bulijjo fena twatwaliddwamu yes kati n'ekirala kye tuyinza okugamba nti gyonafunye nyina ebintu byendaba kati mu kitundu kino eno General Museveni alina engeri gyasibamu emmotoka okwo kwemulugunya kuli mu bantu n'asiba emmotoka essaawa nnamba tannava gy'ava tannanywa caayi naye n'abeera nti abantu ne basiba abantu abamu baagala genda kusiibulukuka abamu bubeera budde bwabwe bwakumira ddagala abalala babeerako ko emergencies ez'enjawulo oyina engeri gy'oyinza okukakasaamu nti gwe mukulembeze bw'eggwanga oyinza okugamba nti HSC yonna keebere ya bwereere bagamba ani ayogedde nti gundi oyinza okugamba nti omusolo kangusale ku byamaguzi webiti osobola okugamba n'ebino ebyokusiba emmotoka babuuze nti ani nti gundi nti General Museveni si yengeri gy'okakasaamu nti gwakulira ki tigwakulira eggwanga abantu eggwanga pulezidenti wansi kyatambulanga abantu nabo bayisinganya naye tosobola kusiba mmotoka saawa nnamba Kampala yonna mwagala pulezidenti Museveni yayi atambule ng'abantu abulijjo nga waawa atambula bw'atyo ekyo kituufu kyeyogerako bapulezidenti babagulya amakubu naye ono omukulu asussizza kisusse ekkubo essaawa 3 nga n'ambyulensi tekiita abantu onaleba mukasa tupe emutwaze eyo si ensonga gye tuliko olwaleero onaleba mukasa tupe nnyo onaleba mukasa naye nga
sinakuta onale Mukasa era obulu bonna bubadde bubeera mu intimidation since 1986 Dr. Semuge n'abalala abantu abakubanga kiboko ne turn up yabanga nene ni by election esinga obungi mwena muyiwawo omubiri mwayiyeewo turn up temasoose vibe yamwe tiyakakasiza. Professor Kambeko kyenkubulira jukira nti kati abaakumya we nabadde kwabaddeko OC station ow'emutundu ewangeri waggulu mu kigagga n'obeerawo RPC kugamba bafunye enforcement okuva mu bitundu ebyenjawulo ne bagiconcentratinga mu Kawempe North n'ekigendererwa ekyokutiisa abantu okwenyigira mu kukola ki mu kulonda obwedda bayoola omuntu asobola kubeera nti bajodde gundi n'afuna amaanyi agagenda okulonda ekigendererwa kyabwe babadde baagala kubba akalulu konna ekyo ne kigaana kati ne baddako ku strategy endala nti katukendeeze ku buswavu at least katubbeeko ku bululu tugambe nti NRM yabadde mu kukola ki mu kubiisanya ekitali kituufu n'obululu oyo mukyala bwe yafunye ennambi si bwe yabadde alina okufuna no bainflatinze obululu kibi nnyo mu kubeera nti ate bavuddeyo n'ekyokugamba nti bagenda mu kooti balina kye bawugula baagala basanguleyo bino nti abantu mwabakubye baagala basanguleyo nnyo nti abantu bali mu malwaliro abantu bakozesezza emmundu ab'amagye okukuba abantu nga poliisi n'amagye ge gakubye abantu okite olowooza otya nti Honorable Nambi oba yabadde Honorable Tubi tekimufiiriza ye nga kalulu ye bwagenda mu kooti n'emulugunya nti abaakubye abantu kiboko nti nekizifiriza akalulu ye tasinga musango ogwo kubanga baakubye abantu ye yabakubye aze kyenyiza okugamba ebitongole era waliwo omuntu abadde agamba Professor Bagwa kyogedde nti abantu tebawula government na kibiina ky'enaalemu no but of course ani steering ani yasaba okubeera nti akola ki ani yabba obulu ani yewaŋŋamya olwezi osobola okula mu gavumenti y'enaalemu takola mu kibiina ky'enaalemu buli kyebogoyo olaba ne projects za gavumenti bazeewa bagamba Kibonga NRM naye tebagamba nti Bonga government yes kakati ekyo kyajjako oti ekyo bwe bakyeyambaza era naye yennyini yagambye nti babbye gavumenti babbye NRM anti ekugamba kati kino ekijjawo kino naye kyera Professor nzikiriza mu luguudo oluva ekibuye okutuukira ddala ebusega batandise okulukola omanyi juzi mwampa omukisa waneno ku BTFM nenjala okuzuukusa Jeno Katumba Wamala okumutegeeza nti oluguudo olwo oyinza okugamba nti lwe lugenda e Congo lwe lugenda e Rwanda lwe lugenda musinzi ejawulo okuva ekibuye paka ebusega naye batandise okulukola naddala ku poliisi bakoze excavation y'amaanyi okuteekawo omwalo omunene kati gana amazzi agabali gakwata mu Nakete mu kigagga gabere nga ganoonibwamu jukirayo poliisi yasooka okwerwanako nefuna maramu n'emuywawo ewaabwe nga unipoti sebo nga zifuladinga ne baleka abantu ba bulijjo babere nga babeera mu mazzi babasobole bagula layisi kyekiba ekigendererwa kyabwe bwe babeera mu mazzi nga basindika abagagga abadondola naye Jeno Katumba Wamala wakoze excavation yawo nene nnyo nawane nalukolongo ku ntebe nabo basimyewo kuba amazzi gabadde gakwata nnyo ku National Water nga entebe beemulugunya bagamba MP batuyambe ku luguudo luno naye kikolebwako n'ekirala division mayor mbeera ze mbadde nkusaba mutegeeza ku nguudo z'Ennajjana Nkumbi 1 jukira mu temulimu asphalt oba chorus naye bazeerabira nnyo bagende bawala kate enguudo z'omwo abantu basobole eza division kwezire yes kuba oyo ye yavunanyizibwa za division luneno lwa Masaka Road lwa Jeno Katumba Wamala naye zeno za division omukulu mbeera ze mbadde nkusaba omobilizinga bakansala abo babirenga balowooza ku nguudo z'Ennajjana Nkumbi 1 naye abantu tebali buki tebali bulungi webali nnyo oyo ya Mukasa Alozias MP mnafe werubaga no Erubaga South kanso gakibayo akaluka emiggo n'ebyabadde binza okwetaliza obusozi ezabaddewo abantu aba opposition baga nti abantu abete bavudde waka babe nale mbaze kuba we nalaba laali ya President Museveni nga yali esuka abantu akanana abalonze Nambi despite mwalimu abatalonderayo nga aba prime minister aba general secretary n'abalala nebwe balonda kuba banga 10 nti ate nga kulali ya President Museveni waliko abantu nga omutwalo gumu yebwe banga bazzikanana kiki kyabaddewo President national chairman w'ekibiina kyaffe yes nolekyo national chairman w'ekibiina yasobola okunganya abantu omutwalo gumu naye mukalulu konna natakunganya abantu omutwalo anti you see wabeera nga national chairman w'ekibiina ky'NRM waliwo abayayana okujja omulaba absolutely ate ne message gyaleeta gibagireeta eba yaggwanga lyonna sigamba nti egenda ku benefitinga bakawempe bokka wabula bannayuganda kakati bakada naddala kati ngaffe tubeerawo wali muyiwa w'omubiri nga ze
okusokera ddala okuwulira ebyo byanayogera okubuulira eggwanga kati bwe tuba tufunye omukisa ne tujja ku mizindaalo nga gino okubabuulira bannayuganda nolwekyo ebyo byonna byonna mbadde nnyina okubikutegeeza Honorable Mukasa Rosias abadde ayogera waliwo watuuse ekyamazima n'omusimba ekibuuzo kubadde kumusimba kibuuzo oba kumubuuza amubuuza buza sisimba sisimba bibuuzo nendaba nga oba oli awo kiringa ekimuyinze kirwa omubuuziza nti bwe bakuba abantu owa NRM ye naakifunamu yes okijjukidde kubanga emigo gyavuze niyo NRM yafuniddemuwa but you see to be honest we all condemn violence ne brutality yonna ebeekoleddwa era ffe tugamba teri akifunamu wabula kiba kifiiriza tuliwamu ng'ate kifiiriza mwenna anti chairman w'akakiiko k'ebyokulonda kwaffe wa NRM Mukuto Dongo abamuta Tango Doi ye Dr. Tango Doi wamulaba kye yakugamba nagwa nti kati emiggo giri egyakubiddwa what was the issue actually waliwo bamu hosting awamu nakubuza what was the issue kiki ekikubya kyali kikubiddwa nga kikuraga nti naffe tukifuna mu aba national bango ya abadala bamu branding adanti government eba NRM government NRM nyinne ejja ne kuba abawagizi kiteeka wa NRM okusokera ddala we condemn tuvumirira nese kuvumirira yenna ebikorwa ebyefujjo webalenyo ebyefujjo ebyayolekerwa mu kalulu ke Kawempe North kubanga fenna tewali akifunamu bwe tubanga government ye NRM tuli mu kusoosowaza kye tuyita emirembe era wano mu priyambo yange nkugambye nti bwe tubanga tuli mu kiseera ekyokusiiba Honorable Lutamaguzi era buno obubaka mbumuwadde engeri ye gy'alina omudaali omunene ennyo eri ewaffe mu Banyankole bagamba nugwenda kukola mu mboga gwagala n'okuona wansi munva kakati nga maama wange Sara Mukaka bano bwabanga yagwamba ategera butegezi nti gukona mu mva anti bwaba ali mukoroga wali mu mva bakuyita kukoroga kutabula webale nnyo okutabula nti gukona ne mu mva so kati obubaka obumadde muwa nti twetaaga okusabira emirembe eri Uganda n'emirembe eri ensi yonna so bino byonna tewali akifunamu okusookera ddala tukkiriza nti tanapu ye Kawempe yabadde ya wansi kubanga byonna bwe mbadde mbitunuulira wano mbadde ndaba ndowooza ebitundu nga 14 waliwo muganda wange bamuyita omuwuliza waffe wano bamuyita Siraje Muwulya weeri bayitayo Kiwangala mu district y'e Lwengo akameseji kampadde wano nkarabye ngaga nti naye be barangirira ne muganda wange Isaac Karulo wa People's Campaign abuuza nti abantu bali 200 abewandiise bali 226 yes naye abaronze giri 2 no abewandiise bali 200 200,000 emukakaaga yes naye abaronze bonna nga tubagasse baweze 14% ebitundu 14 ku balonzi abewandiisa tejaweze girimu 2 nakagwamu awo naye 3 tejaweze nawo kati tubuuza percentage ye 86 bana abatalabiseeko yes abatalabise kuba bwokwata 14 nogigatako 86 ku 100 yes naye kati 86 bwojawula ku 14 tuliwamu I mean 14 bwojawula ku 100 yes 86 yetalabiseeko webale nnyo those who didn't turn up aba batazze kulonda yes be 86 nawo tubuuza nti bali luddawa because you see muganda nge Narukora kanso Narukora wenjozayoza okubanga yawangudde of course mu bulesi yonna every race mubaamu omuwanguzi mubaamu ayina okukola ki okuwangula bw'olaba omutwalo gumu mu 7,776 ze yafunye nga ffe tuli mu 8 tuli wamu kakati tubuuza nti abatuulo singa 86% eno yabadde ekoze eki eze kubanga onoke nyini honorable akiikirira abantu berubaga eyomakirira akugambye mbu baba bidde ate ne tubba ne tutawangula
NRM yakutte mu kalulu. No, you see, intention yabe musoka yabade yakubba konna. Mwabali mesa. Kanye bagamba wa katukendeeze ku percentage. Bano tusingira ku bale nokuswala. Nti tebakyalina support muki? Professor Warusimbi. Nze ndowooza wogendera okubba. Mwakutte mu kalulu ne kabalemerera. No. Nze ndowooza wogendera okubba. Obeera oyagala oba ogenda kuwangula si bwe kiri. Yes. Kakati onalewo bwajano nakitusibako nti mwakutte mu kalulu ne kabalemerera. No, tetwakutte mu kalulu ekyo kimu. Ekyokubiri sek ya NRM yatudde obolyawo ku Friday yatuula okulaba nga obolyawo tuvaayo n'endowooza ey'okulaba kiki kye tutekinga, kiki kye tulina okutambuza. Either okucontestinga bino ebyavudde mu kalulu oba okuconsidinga defeat. Yes. Kubanga tusobola okugamba nti no waliwo oba oliawo ebitatambula bulungi fonna bye tulaba, because we must move beyond casual discussions nga tudiscussing ebintu bino bwe tuba nga tukondemminga violence ne violation of human rights, kubanga teri mukuuma ddembe ayina nkizo kujja ye kumalawo ddembe ly'abalala. Sirwa kuba nti goli mukuuma ddembe naye nti omalewo eddembe ly'abalala. Abatukolera semateeka eya 1995 ezenge ekolebwamu ennongoosereza bw'ogitunuulira ennyinga y'e221 ekugamba nti security organizations zirina okukola bino wammanga. Okuma omuntu n'ebintu bye. Respect. Okuteekamu omuntu ekitiibwa. Respect n'oku-observinga human rights. Kuleka lyalo n'omuntu. Yes. Kiboko namuteekako ekiboko eringa nga ttabba omusajja omukulu. Weebale nnyo. N'olwekyo bwe biba birabikiddeyo ne tutabivumirira bisobola okufuuka kagenderere. Ng'omukadde akola ki? Akogga. Weebale nnyo. Kubanga twolekera 2026 kati bwe tulaba ebikolwa ng'ebyo nga naffe tukugamba tetwakifunyeemu kubanga honorable Mukasa yakisibako mwakirese kuganza abantu maduuka gaabwe mu mayumba tebaavuddemu abantu kumpi ebitundu 8 tebaalabiseeko. Tukivumirira n'amateeka gonna agaliwo mu ggwanga wano mu 2012 ndowooza honorable yali tanagendayo etteeka liri eriziyiza tocha. Yes. 2012 Prevention and Prohibition of Torture Act eya 2012 honorable ndoza yatandaba kubeerayo. Ebyo n'amateeka amalala Human Rights Enforcement Act etteeka lyakolebwa mu 2019 nerikugamba nerikugira ne bwoba ng'okolera ekitongole ekikuuma ddembe naye singa otyoboola eddembe ly'omuntu ojja kuvunaanibwa ng'omuntu sekinoomu. Era kati baakiteeka ku muntu sekinoomu. Weebale nnyo. Kati kyetugamba kati bano ababadde bakubye abantu mwabalabye ennamba babataddeko obukokolo n'ebirala banaalabika. Of course buli muntu yavuddeyo n'akivumirira. Nalaba IGP mwamuyita mu kakiiko kammwe mu parliament n'akivumirira n'endaba minisita Ombezi w'ebyokwerinda. Internal Affairs namulaba nga ajonyola nga tabitegeera bulungi. Ye minister Ombezi aw'ensonga z'omunda mu ggwanga General Muhoozi Yakuba namulaba abyogerako. So ebyo byonna n'olwekyo ffe tulowooza nti bano abaasiwusa empisa kubanga omuganda yakugamba nti kaakanga nga misana kakiro takola newe gwakagutya kakiro tabulamu. Weebale nnyo kubanga si buli muntu ayabadde kawempe nga mukuuma ddembe nti yasiwusa empisa. Naye bano abatonotono abo honorable Arosias beyalabye nga basiwusa empisa abo betugamba nti ba commanders baabwe oba n'ebitongole ebikuuma ddembe ebibakulira abantu abo bali ku kaweefube wakuba babayita kunokolayo mugenda banokolayo. Weebale nnyo. Nti ekigendo kyabwe kyabadde bavunaanibwe ng'abantu. Nti ekigendo kyabadde kyabwe nga bo. Yes, anti kati tosobola kukisiba ku institution yonna. Kubanga si buli ayabadde kawempe nti yakubye. Nalabako n'omukuuma ddembe yali asitula gwe bakubye. Namulabako. Oyo omusirikale asitula gwe bakubyewo. Weebale nnyo. Kati oyinza okukisiba ku bonna nti mwabaddemu abalimu ensa. Ubuntu. Honorable Rutamaguza akyogeddeko nnyo. Mwagala nnyo oba oli awo ndowooza tujja kusinkanako e South Africa nga tugenza okujjukira oli
bamuita Desmond Tutu Archbishop omujjukidde kubanga ye omusomo gwe uli gubeera nze sigusubwa ogenda mbanyi n'okugendayo kakati ebyo byonna naye wadde ng'ebyo tubyogera ffe twagala okuvumirira ebikolwa byonna nolwekyo njagala okutegeeza abantu wano abawuliriza bit ebyo ebikolwa abantu sekinoomu tebikolwa nti gavumenti yebe batumye si bitongole bikuuma ddembe nolwekyo ebyo tubivumirira ng'owunzika ebikolwa ebyo byabafirizamu akalulu nnyo ne biyamba NUP okusookera ddala bano bo bakitusibako nti kyabadde kyammwe nti kyabadde kituyamba naye mubuuziza wano ekibuuzo faate bwe kibanga kituyamba ne tutawangula ekyo ne maama naamu ali enamaliga oba oli awayinza okugantani nsima kyabuuziza kituufu nti kubanga bwe mbaba mwakubye emiggo webale nnyo ate ne kabayitamu akalulu kikyaviridde ku ki ne tutawangula so kitegeeza nti abantu abamu bwe batyo bwe baba nga bavudde ku mugendo kuba n'omuganda yakugamba nti yawukana ku mugendo efuuka kaasa abo abafuuse kaasa betwagala okunokolayo tulabe nga bakolebwako ng'amateeka bwe galagira nolwekyo njagala okutegeeza bannayuganda eggwanga lino lyaffe ffenna irrespective of our political affiliations twetaaga okukuuma emirembe twetaaga oba oliawo okutambula n'okulaba nga tutambulira mu buufu bw'emirembe so nze ndowooza nti abo abasiwuusa empisa ebitongole bya gavumenti ne ba commanders bali mu kukola ekisoboka kyonna okulaba nga oba oliawo babakwatako emisango oba oliawo bwe ginaaba nga gibasse mu vi ansalingire ebyo bye bakulembeza okukola tusuubira mirembe mu 26 kubanga bwe mbanga mugenda kugugumuka mugambe kuba kibo kubanga akalulu konna nze kembaddemu n'ak'ekinaana naliwo wano ng'emigera givuga kati titwale obulu ne bugiramu mpaka kati mu 96 era ku Dr. Semogere President Museveni emigo gyavuga tuwali kalulu kabadde wano nga tewali batakaaba waliwo n'omukulu omu yali bamitanga Aine wakati aliruddawo yagwa mu bawagizi b'NRM ne bubeefuka naye ebyo twabivumirira President Museveni bwajja ku katebe n'agamba nti okuba otya abawagizi b'NRM era ekyali awo kyali kikanyono kati tekiriddamu ekyo okuba otya abawagizi b'NRM chairman w'NRM yali ayogera time yali President Kaguta Museveni so emigo teginnaggwawo kiki ekigendo gimalamu eddakiika emu ng'ovaawo okusookera ddala nzikiriza nti ebimu ku ebyo tubadde tutera okubiraba era nekyoyogeddeko kyonokoddeyo ekyomwami Christopher Aine yali omuwagizi wa Japan yali wa Mama Mbabazi yes. By then era president bwe yavaayo n'akivumirira naga nti okwata otya omuhuuzo ekihuuzo n'okuba abantu yes era twabivumirira nnyo naye nze ndowooza nti tuve mu casual discussions era nakyogeddeko bwe tuba nga tuvumirira okumalawo eddembe ly'abannayuganda wano gwe naawe ne bwoba ng'okolera kitongole kikuuma ddembe toyina nkizo yakuba muntu omuntu ku mulembe guno ogwa President Yoweri Kaguta Museveni toyinza kumukuba n'osigala ng'oyinaayina kubanga otyobodde eddembe lye bwe tuba nga twajja mu 86 okumalawo ebyali biriwo emigozo bano gy'ebyobufuzi yes ate ne tujja ku mizindaalo nga wano ne tutabivumirira ekyamazima tuba bakita kyesirikidde etimpa muki omuzigo mutimpa webale nnyo so kati omanyi so ebintu bwe bityo tuyina okubirwanyisa n'okubivumirira n'ekyo nze ndowooza nti gavumenti eri mu kukola bweziringirire n'ebitongole ebikuuma ddembe okunokolayo abo abasiwuusa empisa era bavunaanibwe n'olwekyo tubivumirira ebyabadde ekawempe okunyigiriza n'okutyoboola eddembe ly'abannayuganda baagaliza ekiseera ekirungi webali nnyo oyo kansoga kibayo tugenda genda mu maaso kansooka empumulimu omugamuzi waali wano ngenda kubanga muwaakadde ekyabadde mu kalulu k'ekawempe kyetutwalawo mu 2025 kubanga bulijjo eggwanga lyeyongera okubeeramu abavubuka Uganda yemu ku mawanga agalimu abavubuka abangi abano abajja abazze ejjo benalaba bebisse twali baali benkana emyaka n'abavubuka ababaddewo nga babadde balowooza nze ndowooza ngenda kukitakona lutamaguzi ekibiina kyabwe ekya NUP nti waliwo obutambi bwalabika nga bakoze parade abasajja bebazze mu kalulu nti parade eno tuyinza ogisanga ku front kubanga parade yalabika nga ey'amajje wadde teyalina mmundu
neba sema babaita bajati kati aba abasajja bamagenda kusanga byabwe Museveni atya n'ekisiikirize kye n'abamwetoolodde batya kubanga bw'olaba omuntu ng'ali mu kigundi kya Red basooka gamba akakofiira akamyufu k'amagye katwalira ab'amagye nti eno nkofiira mwe tugibawe nti n'akomawo waabo batakuba paredi banaatena kulumba abaana bamwe nga bali ku masomero bali ku paredi twagamba mukulu Museveni nti ojja kukiwulira ate kiki kyanaawulira ayinza atya okutya Saabalwanyi aggala amakubo ng'atya eyo privilege ye aggala amakubo katukomewo olutalo